Tosubwe ekiddako ku ACE Media UG. Nabeerako ne Tamale Mirundi ng'ali mu katabo akatabo ke yakubanga ke bayitanga lipoota ng'ali mu Kiyembe era nze wensookera okulaba Tamale Mirundi era mu Kiyembe awo we yasomera n'afuna diguli oba bagiyita diguli oba diploma ye ey'amawulire n'abeera ddala ow'amawulire agasomedde ddala obulungi era agategeera obulungi Tamale Mirundi twabeeranga awo nnyo mu bimu nga tetukkaanya naye era nga tukaayana nnyo naye naye nga mukwano gwange nga amanyi n'okumpita ng'atandiikiriza okugenda ku leediyo era kyenzijukira ku Tamale Mirundi nze muyigiriza ekigambo ekyamunyumira ennyo abadde atera nnyo kikozesa naye nga nze nakimuwa ne mugamba nti omuntu atassalawo nsonga abanga mbuzi ndaawo kubanga embuzi endaawo bw'ogitwala mu nnume mu nkazi terinyira ate bw'ogitwala mu nsajja teba nsajja kati omuntu oyo aba talina mugongo aba kimbuyege akantu ako nze nakawa Tamale Mirundi era kati n'akakozesa nnyo era abadde akakozesa nnyo akagamba ako nga nti goli kimbuyege. Okay, so amaani eddoboozi Nabulime Esther S1 ku Talk with ACE Media Uganda. Kubuuzaako gwe nasiza okubanga otulaba, thank you so much. Ukola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala byonna. Thank you so much abasubscribinze ate naawe era oba mpya kweno channel, please subscribe, likinga, commentinga, sharinga. Mikwano gyange mwenna mbabuuzaako abatulabira wano ku butaka mu Uganda wano ate era ngenda mu maaso okubuuza ku mikono gyange abali awe Masaka, waliwo mukwano gwange ali awe Fiji, Kazinga, nawe nkubuuzaako era nkutumidde nnyo muganda wange, webale nnyo, webalire ddala. Mikwano gyange abali mu mawanga ageetoolodde wano ku bukalu bwa Africa, South Africa, Rwanda, Kenya, Tanzania, n'abalala wonna wotabira nga oli ku Africa wano ya Egypt n'abalala. Then ate wetugendako mu Europe namwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Middle East namwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Canada ne America bambi mwebale nnyo, mwebale, temujjanga okutusiima. Yes, lunaku luba tubeera wano buli kaseera ne tuba nga tetwogera ku bitambula mu ggwanga, tuba tugenda byogerako era nga tubeera n'omwami Alizigala Mustafa abazze atunnyonnyole nga mutunulizi wa nsonga, agenda kutunulira ensonga wano na wali azimenyeemenye ate tube nga tuzinnyonnyoka bulungi. So funa akatebe otuule ofune n'ekyonywa tube nga ate tutambula bulungi nnyo. Olunaku olwakeeredde olw'eggulo nga amawulire si malungi nga tufiiriddwako omwami kati omugenzi Tamale Mirundi senior. May his soul rest in peace. Fenga ACE Media tutuuse okusaasira kwaffe eri famire ya mwami omugenzi Tamale Mirundi, mikwano gye, famire ye n'eggwanga lyonna. Omwoyo gwe Katonda ayongera okugulamuza ekisa. Naye nga olunaku olwaleero nga wembaga tulina Alizigala Mustafa, mutunulizi wa nsonga naddala ebitambula mu ggwanga, tuba tumuleese wano tube nga ate tunyumyamu. Yes, tusanise okulaba mwami Alizigala Mustafa. Kale munnange nange nsanyusa okukusanga. Amina, alhamdulillah. Amannya bagababuulidde waggulu abatulaba mwenna n'abatuwuliriza pulogulaamu yaffe eno gye tulimu akawungeezi kaleero tuyingidde akawungeezi essaawa ziringidde 10 batuusaako ekiramuso mwenna nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salaamu. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Tukomyewo tuzze okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Kyannaku nnyo oba kitalo nnyo eby'amazima amatuufu. Eggwanga lifiiriddwa Tamale Mirundi, abadde musajja, abadde w'amawulire era amawulire ge yagasoma bulungi kubanga mbadde mmanyi Tamale Mirundi. Nabeerako ne Tamale Mirundi ng'ali mu katabo ke yakubanga ke bayitanga lipoota ng'ali mu Kiyembe era nze wensookera okulaba Tamale Mirundi era mu Kiyembe awo we yasomera n'afuna diguli oba bagiyita diguli oba diploma ye ey'amawulire
n'abeera ddala ow'amawulire agasomedde ddala obulungi era agategeera obulungi Tamale emirundi twabeeranga awo nnyo mu bimu nga tetukkaanya naye era nga tukaayana nnyo naye naye nga mukwano gwange nga amanyi n'okumpita ng'atandiikiriza okugenda ku leediyo era kyenzijukira ku Tamale emirundi nze muyigiriza ekigambo ekyamunyumira ennyo abadde atera nnyo kikozesa naye nga nze nakimuwa ne mugamba nti omuntu atasalawo nsonga abanga mbuzi ndaawo kubanga embuzi endaawo bw'ogitwala mu nnume mu nkazi terinyira ate bw'ogitwala mu nsajja teba nsajja kati omuntu oyo aba talina mugongo aba kimbuyege akantu ako nze nakawa Tamale emirundi era kati n'akakozesa nnyo era abadde akakozesa nnyo akagamba ako nga nti oli kimbuyege olinga mbuzi ndaawo nze nakamuwa nga tuli mu kiyembe era abatumanyi bulungi abatumanyi mu kiyemba obulungi yali mukwano gwange nnyo Tamale abadde mukwano gwange ekyamazima amatuufu ng'era tusiikana ng'oluusi manyi n'omukubira n'akasimu ne mugamba Tamale bisi abadde mukwano gwange naye kyalinaku nnyo nti bo obulamu bwe butyo Omukama yamututte n'abaana be alina mutabani we omukulu erinnya linvuddeko mu mutwe yali mukwano gwange mutabani we omukulu era nga nze n'erinnya gwe nasooka nze n'okukazaako nga nze namukazaako mirundi omwana oyo yali asoma nga mweru ne mukyala we oyo owezana mukyala we omukulu mukyala we yali wa DP nga Tamale wa movement ne mukyala we oyo omulala bonna kyamukisa omulungi nti bonna abadde mbamanyi naye Tamale Omukama yamututte Tamale yabadde ayogera ensonga nga bweri teyeri antama oba gwani Tamale abadde tabikkirira wadde abadde avuma kwa yabadde muvumi ng'avuma naye ng'avuma ng'anyiizi kyemmanyi nga bwaddamu eri agantu oba wano nakozeemu ensobi naye nga Tamale abadde ayogera ensonga n'agijjayo ndowooza abamu kye babadde bamuyita n'omukukunavu mulimu abamu babadde bamuyita omukukunavu nyina mutabani wange bamuyita asaduka gimu mukwano gwe abadde mukwano gwe nnyo era nga tomusubya pulogulaamu ya Tamale emirundi butereevu era nga yamuyita omukukunavu sinza kuva ku pulogulaamu ya mukukunavu abadde mukwano gwe nnyo ebigambo bibadde bimunyumira nnyo kati bangi nnyo abagenda okusaalibwa Tamale emirundi n'ebigambo bye n'engeri gy'abadde atunulamu gy'abadde atunuulira ensonga ng'ebadde yakagwawo n'agyogerako n'akola ki Tamale oyo gw'olaba naye bw'obulamu bwe butonze kyenumyemu kimu ku Tamale era Katonda ebyakatonda bbe bw'atyo bw'abikola nayagala nnyo Tamale ayingireko mu Parliament era nga neesunga nnyo nti Tamale ono nga yagenze mu Parliament kubanga yagezaako omulundi ogwasookera ddala nga yakamala n'okusoma n'agenda ewaabwe eyo ne yeesimbawo ne bamukuba akalulu n'avaayo ng'agamba nti akalulu eyankubisizza akalulu yeekwasa Kayanja era Kayanja yaleese abasirikale n'abateeka mu kalulu be nali omu mubagendayo nalinze waliwo omuvubuka twabeeranga naye mu kiyembe nga bamuyita Abudu so kati n'okumusiba bamusiba twagendayo okukola campaign tugenda mu kalulu mu campaign ze Tamale n'atutwala awo tugenda tumukolere campaign ewaabwe eyo naye ndibigaana ate bambi n'atadda teyaddamu kwesimbawo simanyi oba byamutama oba byaba bitya naye nze buli wembadde musiikana nga muga nti ddamu oba eri mu kyalo biyinza okugaana omanye ekyalo si kyangu bwe tumala okuvaayo abantu b'ekyalo baba tebakyatujjukira weesimbe weeno mu Kampala olina woosubula kati okwesimbawo n'erinnya lyo livuganye eno mu Kampala kati olina ebifo bibiri weesimbewo era muze wembadde musiikana nga muga nti nkunyumirwa nnyo empakazi ezo n'ebigambo ebyo ng'oli mu Parliament kubanga nkulaba ng'okutta akazindaalo wali oli ku speaker ogati kino ŋŋaanye bakakuggyako nga bwolaba bwabeera ku leediyo gundi n'amugamba tugende mu bulango nedda kati nga musuubira mu Parliament okubeera ku kazindaalo ako speaker amugamba yimiri nti nedda yimiri nti ng'ayagala amale kuguza ki nsonga ye butereevu
alada lemera ku nsonga nsonga abadde agiremerako era nga nze nalina essuubi nti paliamenti eyo singa yagenda mu Tamale emirundi negenda mu ono w'Nakaseke Lutamaguzi abo bombi ne mugenda nga bwe baliyo kati paliamenti yali tunyumidde nnyo kubanga balemera ku nsonga bati kiberebwa ekiti ne Tamale Allah amujjuludde nga tagenze mu paliamenti kibinyo omukisa omubi bwatyo tusaasira nnyo famire ye abaana be abikwano gye ekibiina mwava kwa Tamale abadde wa movement wadde abadde yatuuka ekiseera naga nti nze movement mpagiramu Museveni yekka kuba ekyo kyabadde akyogera naga movement mpagira naye nga ye ayogera amazima naga nze sikwefuula nga yaga nti nze yaga nti nze Museveni yekka gwe mpagira gwe njagalamu yekka movement naye abadde omusajja wa movement era ndabye olwaleero chairman wa movement mu Buganda ng'atuuse okukubagiza kwe mukulu Kiwanda mulabye ankunyolwa kwabwe nga movement abaza musajja movement era afudde kyenkakasa obulungi nga takyuse wabula biri bibadde bigambo bye kubanga waliwo akola ebigambo ate n'akyuka ebikolwa enkyanaga nti ngenze mu FDC yabadde agamba kimuti nze ndi wa movement ne mu movement mpagiramu Museveni era atuuse okuva mu nsi nga tagivudde movement nga muntu wa movement nga n'akakofiira ke tekavaako era yabutandiikiriza bwe yalabanga papa weebukoze nange kankakole nze kyensuubira obulungi nze gwe nasooka okulaba nga atandise okukambala naye n'akola akakofiira ako n'atandika okukambala bwe kati naye byonna ebyo katusigadde kumwogerako bwogezi Omukama Katonda amulamuze kisa tewali kirala kati kye tulina kukola yagenze ate tusabe okufa kwa Tamale ereme kufuuka nsonga fitina naddala mu famire ye terebunki nti tusabira abaana kubanga Tamale abadde ayina abakazi nga banjawulo n'abaana bano nga abazadde nga banjawulo mama mulala famire endala olwokubadde kati omwana abadde asinga okuvuga ennyo ne mu bantu yono Tamale gwe bayita junior Tamale junior era gwe bantu batunuulira ennyo gwe balaba gwe bamanyi naye ng'alina abaana be abayina ddala abakulu abasinga ne junior gye bali kono junior muto naye alina abaana be ddala abakulu abagye bali abaana be sijaga nti abategeera naye bonna bategeera naye ono olwokubadde abadde akulidde mu kusoma kwe kwonna nga taata we weewo ate n'abeera naye bw'atyo ebigere byebyo naye kye tusaba nti famire y'abaana ba Tamale ebeere bumu nga taata waabe kuba abadde abaagala babeere bumu baleme kwawukana baleme kubaamu ki bo bali bamaama baabwe babazaala buzaazi naye bo bakule nga bamanyi taata waabwe agenze be ekibadde kibagatta taata waabwe omugenzi kyenkakasa obulungi kyesimanyi naye kyenkakasa nti ayinza okuba talese nnyo baana bato ekyo alhamdulillah Mungu ayinza okuba nga amusaasidde ng'abaana be babadde bakuze wakati essaawa emyaka gy'abadde ayina atadde kati atandise kulera bazzukulu kyensuubira obulungi kyayinza okuba kyekyo naye kyekyo ku Tamale emirundi kyenyinza okumwogerako nti Tamale abadde mukwano gwange Tamale abadde ayogera ebigambo oluusi olumu tetukwatagana ngaera nze bemusikana muga nti kino Tamale kati nga bwe yayogera ano ku Kyakabaka namuga nti Tamale awaise mirundi nga ye nze mugamba kuba twasiikanako awo waggulu nga ku Lumu Street awo ng'ovudde nga ku tourist awo ne muga Tamale leero wayiseewo nnyo ate olimba ku Kabaka nedda oli waawano oli mwana wa Nambi ekyo tewalisaanidde naga nti kituufu naye so nga yakoze ensobi kyekituufu Tamale abadde amanya nti yakoze ensobi naga oluusi bimpitako kwafu abamu abadde atugamba nti oluusi biyitawo naye nga Tamale teyanyiiza nze ekigambo kyange kyenyinza okuwa nti Tamale beyanyiiza bonna mumusonyiwe ffenna tuli bantu mu bulamu buno tusobya ebintu bingi naye Tamale gwe yanyiiza nti yamunyiiza amusonyiwe aleme kuddira busungu ate abuteeke ku baana bw'alaba abaana ba Tamale abaanirize n'omutima omulungi
ebya Tamale byo kati biwedde ku nsi tebikyaliwo. Aleme kuddira bya Tamale bye yakola mwenna buli muntu yenna aleme kuddira bya Tamale ate obiteeke ku baana bano abaana balese oyinza okubeesiŋŋaana ng'ate eggwanga libafunyemu nnyo ate okusinga taata waabwe. Ebigambo kyenyinza okwogera twongerera ddala okusaasira famire abaana mikwano ossa n'eggwanga okufiirwako ne president yafiiriddwa mukwano gwe kuba yaliko omuwandiisi ow'amawulire. President tumusaasira okufiirwa mukwano gwe mirundi okufiirwa musajja we mu kibiina ekya movement nkwatangabo bw'atyo okuvaamu tumusaasira. So okuziika mpuliddeko nti kuyinza okuba okw'Essande saa 8 bisobola okukyuka kaliisizo so katulindeko program tujja kuba tulaba we n'atambula inshallah. Yes kubanga yalaama asulezza n'ennaku 2 n'agamba ente yaawo weri n'agamba ekyengera 2 ennaku 2 ekyente yaawo weeri. Kati oba abakungu bazza abali ku akakiiko akanaalondebwanga ensonga eyo kanaagiteeka mu nkola. Ekirala kyeyayogera mukwano gwange Tamale yagambanga ekigambo kino era sina kinze tebanneebasanga obwebasa banziikanga nnyimiridde. Omuntu avayo nga baga nti Tamale yeebasaawo mutabani wa mirundi nze ekyabadde abaina tinze Tamale mirundi mutabani wa mirundi badde mwagalako ebigambo mutabani wa mirundi ng'abantu banyogerako baga nti Tamale ekyabadde kyabadde akyogera nnyo ti nze ate bagamba nti omuntu engeri gy'alaamye bwe bamukola abayinza obutakikola batyo naye badde yakyogera aga nti nze munsimbanga busimbi nga bagamba nga bavayo nga baga nti Tamale muganda wa Tamale mirundi amini mutabani wa mirundi agalamidde awo tekisoboka. Nze munnyimirizanga buyinza luga nti mutabani wa mirundi ayimiridde munziikanga nnyimiridde bw'atyo bwe yalinga akyogera oba nakyo banaakituukiriza tetumanya akakiiko katulindeko tulabe binaatambula n'abaliwo Aji nga tuvuddeyo mu nsonga za omugenzi Tamale mirundi njagala tugendeko butereevu wali eri ekiteezi lwali lunaku lwaki lwali lwa Saturday lwali lwa mukaaga. Kasasiro we yava gye yali n'abuutikira abantu. Bizinesi z'abantu nyingi zaafa, abantu bangi baafa, abamu babajjayo tebannaba kubajjayo bakati essaawa eno ne bwe bajjayo tebasobola kubanga mulamu. Bintu bingi ebyafa, bizinesi, amaka, abantu buli kimu kyafa olunaku olwo. Wabaddewo ebintu ebibadde byogerebwa abantu abatuuze b'ekiteezi nga bagamba nti obuzibu bwonna KCC ate KCC naye ngo eryawo egamba bannange tetulina nnyo musango. Bintu bingi ebibadde byogera ku nsonga ye Mr. Alizigala mu staff ozoogerako Esther kyenjagala okubuulira bw'ogula gaasi n'omuleeta ewaka bw'oleeta omukozi osooka musomesa gaasi oyo nga bw'ayaka era n'omumulagirira n'omugamba nti gaasi ono omulabye nti ye bw'onoomusumulula n'omuleka n'afuuwa n'ojja n'okumumulira otwokyezza koga n'omulaga obulabe obuli ku gaasi era n'abeera ng'akimanyi era n'omuga tokolanga ensobi ky'otategedde obuuza otubuuzanga ekyo kimu. Ekyokubiri bw'oba mutunzi w'amafuta aga petroli ago g'olaba kubanga go geezira kati ka kibiriiti tosobola kukwata bidomola n'obiteeka mu nnyumba ng'oteeka essigiri wadde ebweru babba amafuta okukamala obumazi babibba n'okwata ebidomola n'obiga nti kambiteeke mu nnyumba ate mulimu n'essigiri. Ekyo kirizagaana oba omanya nti ekinaddira era kirivaamu kyekyo kufa. Kyova olaba nakugambako olulala nti Idi Amin Dada yayita ekatwe ng'oluguudo olwo baakalukola batugamba baali baakalukola nga ne ssente zaafulumye enkuba nejja n'etonnya empitirivu ng'eyatonnya ku Sande agenda okuyitawo nga kolansi yenna agenze n'apaakinga emmotoka ye n'ayita minisita wa works akola ku by'enguudo ne bekikwatako bonna bwe baatuuka awo n'abateeka mu mmotoka ye n'abavuga mpaka Luzira. Oyo ye mukulembeze
omutuufu alumirirwa abantu besigambye nti ono aliko talumirirwa abantu abalumirirwa naye ekisaayi n'oba kingi olwaleero KCC oyo Kasasiro abadde amazeewo emyaka 30 mingi nyeje emyaka 30 mingi nnyo ng'ate abantu bayetooloddewo bazimbyewo amayumba Kasasiro gwe mumanyi era bamwogerako bakugamba nti Kasasiro avaamu amasannyalaze akola amasannyalaze Kasasiro akola gaasi olowooza wansi eri abadde yeetokota atya okujjako okudda eno okukaayagana n'okudda eri kati ng'olwayo bewulaabe beerumagana lukwaga abagamba twabagamba dda kiteeza jjudde ne mugaana okugira ono abagamba nawulire ne minisita wange ono leero ajjati wange ng'agamba nti ffe twakajja mu nsonga temubitubuuza minisita oli mukyala bw'otuuka mu maka g'omusajja ng'omusajja wamusiŋŋaana yazaala abaana bw'osanga waliwo abaana abatasoma osooka kubuuza nti abaana bano lwaki tebasoma otereeze batuuse okusoma lwaki tebagenda mu ssomero so totuula butuuzi n'otereera ogenda kumalako emyaka 5 minisita wange owa Kampala gwe tokimanyangako nti Kasasiro bamutwala kiteezi wali ofuddeyo n'ogendayo olabe ki ekiri ekiteezi olwaleero kyenkwe nti okujjako pulezidenti kuba wa kisa kingi bonna okuva ku Kisaka Luyimbaazi bonna tekinika eyo yonna n'azingiramu ne bano singa bali luzira kutta bantu omusango gwe babadde babateekako gwa mada kubanga omubuuza ajja kubuuza baalikoze eki ng'abantu bazimbawo era kyajja okubuuza kale oli ajja kimbuuza abamu bagamba twabagamba dda ekibuuzo kiriwo kya mirundi ebiri mwasiŋŋaanaawo wagule zaali yiika 10 Kasasiro abadde mu yiika 30 5 ani yagatunza abantu abo gazi 7 ani yagitundamu abantu abo gizimbamu lwaki temutwalangako budde kubanga ewantu awo wagulwawo eyagulawo mulembe gwayiga nga tunana kulonda bino byolaba byetulonda bino ebyabameya nga tetunaba kubalonda nga tukyalonda LC tukyalimu LC1 LC2 5 nga bye babayita iga kukubava n'okumuyita kolera iga waleeta kolera olwo Kampala yamala kubanga Kasasiro oyo baali bamuyiwa wakaliga najjula kolera n'atabuka naga katugule wali iga ne bagenda ne bagulaawo iga ne bagula eka 10 nga bamanyi nti Kasasiro ajja kugendawo kyekyo yika 10 nga bola bakatulabe batugamba nti baguze ddondu abantu bano bazze babeerawo nga mulaba era mwabaguzizza era ababaguza bava mumwe mwali mututteko obudde okuleka okutuula ne mudda mu kayagana byanguudo ne mudda mu kayagana bino kusikamu mwali mututteko nti n'abaffe yiika zino muleete empapula muzireete yiika zino zaali 10 naye batulagabe empapula betwaka 10 tulaba 3 endala zino 7 zaalagawa kale tusirike mangu tulumba abantu bano buno bulabe be balimu bo mu gye batuddemu bwe muba musobola okugoba abantu abatunda ennyaanya ku luguudo ne mubakwatanga ne mugenda mu lubigi ne bamenya abantu wano lwaki wabalema atunda ebyangwe n'omukwata n'omuteeka n'omutwala lwaki tolumba abantu bali boolaba abali mu bulabe actually era naawe ekiteeso wali ensonga z'oli omwami ani nogaka tubajje kibali mpita kikyonjo yali naye ali eyo Lusanja lwaki tolumba abantu abo noga nti bannange muveewo wano mwagala temwagala mugenda kufa naye baalibuulidde bannayuganda baffe b'omanyi mu butawulira bannayuganda obamanyi nga bwe nkunnyonnyodde nkugambye nti bw'oba osobola okugenda n'okusanga akutta ebyangwe n'omukwata atunda ebyangwe n'omutwala eruzira naye ate ono gowonya obulamu bwe kubanga ekyo babadde bakimanyi tikiteeka okubeerawo kyo nkugambye ti pulezidenti waffe olw'ekisa kyayina aba ekingi naye singa wabadde musajja musibira mu ggwanga yali mu ggwanga yaliwo abo bonna okuva ku Kisaka mpaka singa bali luzira omusango babadde babateekako gwa
Nibi kati ebintu nga bino okumala okutuukawo ababaka bafe aba parliament nga babalabye bane beesomba ne bagendayo abamu nogenda banange ate ne batandika abali badde banoonya solution balenga kwekuba twabagamba temufa ku bantu biki endowooza eri kikwe ku bintu ng'ebyo ababaka ba parliament babuukira etokota bo gye babuukira Kampala tulina ababaka abali mu Kampala ndowooza oba bali mukaaga kubanga tulina Ssennyonyi bali Mwezi nojja ku Muhammad Nsereko nojja Shamimu naye tumubala wa Kampala yenna nojja ku ni Sejjirinya kati ye mulwadde ne tugenda ono wakaziwe Bashiri nejali abo naba Kampala ne tugenda e Makindye ne tugenda ewa Gundi ono bonna kumpi baweera ababaka bangi nfuna bulungi abali mu kibuga Kampala district wawone ani owekitezi yennyini ulide nkunyingi ye musajja wattu namulabye mujjo mu parliament nga n'amaziga gamuyunguka singa gakuyungukira wali n'okaaba n'olumanemba n'ogamba bannanga kasasiru n'okaaba amaziga mu parliament n'okiddingana n'ogamba ŋŋaanyi olwaleero kangende ababaka ba parliament babuukira etokota Ssekikubo yalwanye n'emikono n'agiremerako n'amala n'agikola ki era wano nagamba nti ajja giweza naye tewali kijja kgenda mu maaso n'amala n'agiweza era olw'amaze ogiweza naga kati yatandise nti tetwagala parliament ekireete munku nnyingi bw'oba otunuulidde nga Ssekikubo yasobodde okulemera ku mikono n'agiremerako n'agiweza lwaki mu parliament tolemera ku kasasiro gw'otunuulira nti agenda kutta abantu woyita buli lunaku ate ng'omulaba agenda kutta abantu era okimanyi naye gwe nojja n'oyogerako bwogezi nabagamba nakibagamba tuteekewo enkola ey'akasasiro muyiwaawo naye ng'okimanyi kati okizza abantu bamaze kutulukuma kufa kuba abantu abafudde bangi tetulimu abo 24 mulimu ne batannaba kujjayo bangi ne bizinesi ez'obuwanana naye bwekito bwe kigenda okuba tolwayo tujja kuleeta tenti kuba Nabbanja tewazze jjo ku bwa prime minister tuli ffenna obaddeko ebyo olina okukola okuyamba ku president abaffe Kasasiro kuba naawe olusula mu kibuga wakati Kasasiro ono gwe bakuŋŋaanya bamutwalawa kantwaleko akadde ŋŋendeko ekiteezo eno gye batwala Kasasiro si kubanga buli kyenkya ne muvaamu obulabe gendayo olabe ekiriyo gye bayiwa Kasasiro okomewo oyite minisita wo wa Kampala kwa gw'omutwala omugeni natuuse ekiri eri nga Kasasiro oyo tagenda kuleeta obulabe ku bantu muyina nteekateeka ki gye mukoze kubanga ddatuuseyo ng'abantu bonna beetoolodde Kasasiro naye kinaddirira kiki Kasasiro singa ayabika abadde tebamanyi nti ayabika lwaki olinda okujja nga bamaze okufa babadde bakimanyi omanyi waliwo ekintu ekibaddewo olaba by the way era abamu sagadde buyita butamanya Kasasiro we yayise wamulabye ngeri yayise buli omu edda yeebuza Kasasiro ono yayise atya kibeera kyabanga waliwo Abachina abamu nga bagamba okitegeera ebintu ng'ebyo kati abamu nga oyinza okugamba prime minister nga obutamanya kwali baade tebakisuubira kubeera bwe kityo Esther bayogedde ebintu bingi ebintu bye bayogedde baleeseeko ku kyekyogogola nti waliwo abagenze ne basimayo omwala waliwo abagenze ne basima omwala ogwo gwe gwavuddeko Kasasiro ono okuyiika Kasasiro si lusozi olwekola lwokka Kasasiro lusozi olwakolebwa Kasasiro lusozi bwe lumubadde muyiwako olutalina mpagi zirukutte wansi va kuzina ensozi Kasasiro obadde oli omutunuulira nga yafuuka olusozi olwa Katonda lwateekawo kankuwa ekyokulabirako olaba ebusega wali Mandela yasima ettaka ebiseera ebyo n'atumbiza waggulu ettaka n'erigenze likka kubanga si pulogulaamu ya Katonda si ye yaliteekawo ligenze likka lwaki kuba wansi tewali kirikutte
go waliteekawo ne kasasiro bwabadde mwe mubadde mumuteekawo nga bwe mujja bwe mugera ekiseera ne muleeta tulakita n'erinnyayo n'eseeteeza kati eno gyeseeteeza teri mpagi nkiraba kubanga nakugambye ebigambo bibiri ndi kasasiro babadde bakugamba kasasiro bamukugamba akola amasannyalaze akola gaasi ekikozese lwaki yeefumba munda kati ebibadde bisuubirwa bonga bo kubanga ekitongole kya KCC kirina abantu bayitirivu buli kitongole buli sekiti mweri bayinginiya mwebali abatunuulira obutonde bw'embeera bweneebeera mwebali obutonde bw'ensi mwebali buli sekiti mweri abo babadde bakola ki babadde bakola ki okugendayo batunde baga nti embeera eno eyinza okukyuka kubanga bonna mwebali mu kitongole embeera eno eyinza okukyuka bannange muyimirize temuddamu kuyiwawo kasasiro ffe tumaze okutula katwagala buli muntu akola eripooti ye ng'agituleta tinze nagiteeka ku mmeeza ya Kisaka nze nga bwolaba olwali lukwagolwaga nti nabagamba kasasiro ajjudde gwogwo gwe mulimo gwe gwalina okukola twagala batunuulire embeera y'obuki bajje batubuulire twagendayo ne tulaba nga embeera eno egenda kunyiinyiitira Kamisa Mustafa nga tuvuddewo awo abantu bangi baafudde kitalo emyoyo gy'abagenzi omukama agiramuze ekisa ebintu bingi byafudde bizinesi z'abantu ennyumba z'abantu tebalina nawe batandikira babawadde tenti tenti mwagenda okubeera ate waliwo amadda kuuzo za gavumenti esobola tuyambayambako tutyaka banga tenti temala tenti bayitaddemu temulimu na mufaliso omukono eno gye tuyina pulezidenti bafiiriddwa yabagee babawe miliyoni 5 abafudde abafunye ogundi yabadde miliyoni emu kati abakoseddwa mu bubbi obuli mu ekyo kyokka waliwo agenda okugula poloti era kati mu ekyo kyokka kati ye yamaze dda n'okulamuza sente etambula so nze kye naalibadde nsuubira nti olwaleero pulezidenti kyeyalibadde abawa pulezidenti amagezi si kubagiza bano bafiiriddwa wabula pulezidenti yalibadde abamuwa amagezi amugamba nti abantu bano kubanga mulimu abafiiriddwa abantu baabwe amaka ne gasaanawo naye ng'abamu baasigaddewo tebakyalina maka kati kyeyandibadde akola kuga nti njagala abo abaasigaddewo era atubuulire nteekateeka ki gy'alina kyagenda wagenda okudda oba anyoonye ewantu ewalala gavumenti olwaleero kye yalibadde ekola nga tekoze n'ekyo ebyo bwebityo yalibadde egamba kubana bapolopati abatunda estate abazirina ani ayina ettaka alituguze kyeyalibadde akoze ekintu kikulu nnyo pulezidenti si tenti si miliyoni 5 si miliyoni 5 si kakadde yalibadde agamba bugambi mwe abapolopati mujje nabbanja omulimu gw'oba okola gwenjagala gw'oba onkolera ezo sente zaali batuuseeko kuba mafiya nedda ensonga yange pulezidenti yalibadde akola ng'ayita nabbanja nga bwe yamuyita n'amuga nti bagende bawandiika abantu abo bafiiriddwa miliyoni 5 yalibadde ayita buyisi nabbanja nti yita abasajja bano abali mu by'amataka tunyoonye ettaka we liri eriwerako yiika bweziti gavumenti erigule tugende tusalira abantu bano poloti 5 ku 10 5 ku 10 oba 5 ku 5 bezimbire kubanga oli bw'omala omulaga n'omuga nti 5 ku 5 wano woofunye yeesalira amagezi ne mwana akubawo ebibaati ebirala binajja oluvannyuma ekyo kyokka gavumenti kyeyalibadde ekola kyokka kyalibadde kimala era buli muntu we yalibadde yalikubye mu ngalo nga ate jjajja akoze omulimu omuyitirivu naye zino miliyoni 5 olwaleero ojja kusiŋŋaana kati nyina omusajja weewaffe Butambala bulu yafiiriddwa abaana bana omukyala n'ensolo ze na buli kimu kyonna ekibadde kiri awo amakaaga abadde alinawo n'amayumba g'abapangisa buli kimu kyonna byonna byazikiridde ezo miliyoni 5 ayinza okuba essaawa eno ng'ate anyoonya na kirala nga zaggwerawo awo bw'aba yazifunye kati pulezidenti ebintu ng'ebyo abiggyemu ebyokugabanga ssente kubanga ezo ssente bw'ozigaba ziyita mu mikono ng'ena
adenga nabo nyini mwezise bagalako tezijja kutukira president actually bebera ku ground yagamanyi zitita mu mikono ngeno genda okwekanga go bagambye milioni 5 ngaafunye milioni 3 afunye 2 ate tajja kudde ku kanti batugambye 5 gwe genda tuviire ni president ya system agigalewo kati nga bolaba ab'omu Lubigi akerebukeza agenti ab'omu Lubigi mwakola ensobi okuzimbawo ab'omu Lubigi yakimakinga clear yagamba tebagala bakompensating nga bazimbawo mu menyi wa mateeka tukiriza kati abo kale ne kati nga bano president gwe vayo buvoga nti Nabbanja genda onyonye ettaka nga bolaba omusajja yajja mu Lubigi n'abagamba asime bamuyitaani n'abagamba mbawadde ettaka Haji Lwadda n'abagamba mbawadde ettaka mujje mugende n'abasalira buli muntu 5 kwa 5 gulabe wakyaliwo enduulu atawali buli omuntu yasala amagezi go batema miti oba akola ki asala subi yateeke wata amanyoto olubanja duteekano kati ne bano bwe yalikoze nga tenti tubabazeti Nabbanja omulimu gw'oba okola ogumanyi nti genda onyonye ettaka gavumenti erisasule bwe mala okulisasula mutwala abantu bano mbasalira 5 kwa 5 omuntu yesalira amagezi kiteso kirungi nnyo kati omuntu ye yamanya oba ateekamu miti n'ateekako bisagazi n'akola atya kasita amanya nti wano wange nja kuteekawo oluba oba omaze okukola ekintu ekisinga ebbeeyi okusinga ebyo naye olwalirizo milioni 5 zebadde zigenda kuggwawo ne tenti batuuka ogifubutukamu nga tebalina balina okisambiramu omupiira ekisaawe si kyabwe era ekisaawe ajja kutuuka essaawa abagee muveewo kuba tebajja kubeerawo lubeerera tegedde bulungi awo bandibaddewo kaseera katono naye nga bamaze okubateekerateekera gye balaga kyali wadde n'enkizo bano abasigaddewo kati ng'olwayo boolya bagamba abantu abo babalirire abantu abo baliwo babalirire onoobalirire ku kituukawa tegedde bulungi Haji Mustafa eyo ensonga kitezi naye abantu bakyaliyo bayitirivu munda wadde bakola nga basobola bitulakita baffe tulina byebyo naye ng'ekituufu kiri ky'omusango gwonna tuguteeke ku KCC teri balala zikinkula zenegala tubeera teri bakyayina bano batandise kwekwasa KCC ina sekti buli muntu yenna mu kitongole mulimu ali atunuulira embeera bweneeba atunuulira bino gwe baga genda opimaawo genda okole biki ate batuukira oggulira eddala ettaka liri eri bali bakimanyi nti anything can happen kubanga gwe buli ojja mu ntebe nze nalabye baleeseeko namusisi Jennifer Musisi bamuleeseeko ng'ayogera ku kiteezo omukyalo oyo ng'abantu bannaba nakwala bwe batyo ng'ajogerako bamuleese yayogedde nnyo gundi bwa yali alina luddawa gye yali annyonnyolera nga annyonnyola kiteezo okukola pulogulaamu eyakiteezi bamugjewo kasasiro aleme kuddamu kumuyiwaawo bamuleese Kisaka nze nkwagala nnyo oli mukwano gwange era abanda balwega nti Kisaka namukyawa naye nkubuuza Kisaka muvu kigwe gye tunaakunyumyako ng'ovudde mu kitongole atunulire eriwa muvu kije tunakunyako nti Kisaka yale ne baleeta akantu nti kano Kisaka ke yakola kaliriddawa kone bintu ng'ebyo nebyo by the way when it comes to Jennifer Musisi tunaye engudo za tunaye bikiwadde bibiki wadde abamu bamukaaba naye bamuleese nga ayina wali annyonnyola ensonga annyonnyola kiteezi bwali nebwe Kisaka tugenda kwogerako ne munno oluyimba wafuna omukisa omusajja akumyuka yinginiya mulamba ate mu kitongole yalimu neya tube banna tusas actually banna okusaasira kwange eri abo bonna abafiiriddwa abantu baabwe abafiiriddwa ebintu byabwe sirina kyensobola kubanga simalina bigambo ki byensobola kukozesa kubanga tebimala omuntu afiiriddwa abaana be tafiridda business ze omukyala yayogedde alina akantu kayogedde ne kankuba ku mutima yagambye yali Lubigi n'avaayo n'adda ekiteezi ekitegedde Lubigi bamusenda ekiteezi ennyumba ze za bazisenze n'atuuka ku level egamba nti oba nnunga obutwa nette so omuntu watuukira okulowooza ekyo embeera eba mbinyo but tubasaasira bambi tubasaasira era katusuubire gavumenti egenda kukola ekisinga kaawo okuyamba abantu abo kubanga kulembeze w'eggwanga abantu baleme kulowooza na kutuuka kussa kwetta so atuule asiriikirire
kubanga obwo obusobozi abuyina wadde yakubagiza ne miliyoni zino 5 naye atuule nze ekyo mpadde kirowooza abatulaba bonna n'abatuukirira omukulembeze bw'abanga ensonga eyo nabbanja mwe mutuukirira omukulembeze agenda agula ekifo abantu abo mubasalira 5 kwa 5 babeerewo. Mr. Aj Alizigala Mustafa tuvuddewo awo ekiteezi mu nsonga z'ekiteezi tugenzeeko ewa Honorable Mpuuga Mathias. Emabegako awo tukimanyi bibadde mu kooti nti tetalina kufuna ssente ziri eri zemugamba 5 naye kooti yabalaze yavuddeyo nemwejeereza by the way ng'agamba ssente yazifuna bukyamu. Ndowoozayo eri ki ku nsonga za Honorable Mpuuga? Nakugamba nga tutudde wali ti Katonda tagaba bintu ebyo bibiri tasobola kuwa kumanya na kutegeera. Tasobola era bwabikuwa nganze bwedi musiraamu naawe nowetulamu logani naye Katonda yampa okumanya n'okutegeera buli ssaawa osala era akabiribiri ekyo tekituukikako nakuwa okumanya nakuwa n'okutegeera kati kyogezako okutegeeza kati Mpuuga kitawe Katonda yamuwa kumanya bumanya naye teyamuwa kutegeera kubanga okumanya kwe kuno kwotula ku lubaawo n'osoma by'osomye n'obimanya naye okutegeera kw'omuntu okutegeera by'olina okukola ne by'olina okwogera kizibu. Kooti yamwejeereza kooti buli kimu tukimanyi nti omusango gwonna ogubeerawo tugutwala mu kooti. Kyenneekakasa obulungi Mpuuga yali ne Bob Wine ne bagamba nti kooti za wano tezirina bye zijja kusala mazima tujjeyo omusango ogw'okulonda. Tewaliwo? Naliwo. Mpuuga yali takyalina Bob Wine era yali omu eyakyogera nnyo nga babuuza lwaki mujjeyo omusango kooti terina kyejja kwogera kubanga tugimanyi kati nga bwe yali agimanyi n'abalala bwe bagimanyi. Oya tuuseemu nga tegenda ekyukamu tesobola kukyuka. Mpuuga teryanenya Mpuuga kwanda mulabye ate n'entunula Mpuuga negati ate jo ng'ayisa olukiiko negati ate ono kapere bulala wadda yavumye banne nti nalinga nsoma nalinga nkola ewa Ssaabasajja nga mwe muli owekitiibwa nga mwe muli mu bidongo kati olwaleero gwavuma ali mu bidongo yakundula madiguli kakati yanga mwe muli mu bidongo kati nageze mutya negati ate ono kapere nnyo ate n'amalaga nti naddala ekibiina kyange kyenvaamu ekya Nuupu naddala mmwe ababaka mmwe ab'ekibiina mwenva mubeere bagezi nengati ate byali byogedde nga weesingiriza ku bya kooti byesaze naawe gy'omanyi gye wali oyimiriddeko noga tujjeyo omusango tetujja kufuna bwenkanya kakati naffe tukkirize nti kooti yasaze amazima akye yayogedde kyekyo Mpuuga ekyo nakikugamba tuli wali teri agamba nti Mpuuga ssente wazitwala mu butuufu bakugamba nti Mpuuga essente ze watwala wali tosaanidde kuzitwala kubanga wali tonnagenda ku bwakamiisona nga tonnava baali bakwebazaaki wali tonnaba nakulayira wakayingira bakuteekateeka akasente n'okafuna ekifo bakamala okukikuwa n'oyingira ekifo bakikuwa kubanga nze njagala yave yatugambye nti akasiimo ke bampa tekaali kakiri kifo kiri bampa kino kye nali nvuddeko awo ekibuuzo era we nakikubuuliza yali akolera baani banuupu bwe bakamuwa oba ekyo simanyi Mpuuga akyerabidde. Ekibiina kyakyagala ekyokubiri banna ababaka ba paliamenti abatuula mu paliamenti olwaliwo babagobye ku leediyo lwakuvaayo kwogera mazima. Muwanga Kivumbi yajja n'omugugu gw'empapula bwe guti naga nti olwaleero njagala mbalage nti ssente abantu ze baatwala tetuziyisanga kantandiko bannyonnyola olwakuba obulango teyadda ku leediyo naguno gwakatagiddangako kakati gwe Mpuuga ng'otugamba nti nawonye mubadde munywera kunze omwenge mubadde munywera kunze kyayi nga Mpuuga nze ate mbadde sikusuubira nakuddamu ebyo ngeri gy'obadde wasirika ate walisirikidde ddala ekyo n'okireka kubanga yeekanga kati okuba kuyita kwekangabiriza okitegedde bulungi era olwaleero mbaddeko nyina wenkwasizza ani ono omubaka weeyo
amuyitaani bannanga nvudde mu mutwe ngire wanupu yalira wa movement n'agivaamu n'agenda bamuyitaani erinnya lyenvudde mu mutwe wawa nsamba nga annyonnyolaga nti Mpuuga bamuyite febe yavumye tutuule naye tumulage nti sente ze yalya zaali ntuufu kulya ebyo byawoza ebyekkooti abiveemu beko watule walala tutuule naye fe tumunnyonnyole fe kyetugezaako mulaga nti sente wali tosaanidde kuzitwala walya sente za wa musolo ne sente za wa musolo buli omazirya bwotyo naawe ataazirwanyisa gwe olwana olwanyisa enguzi era olangirira yatambula Uganda eno n'agimalako ng'ekimutambuza genda kulaba mirimu gigolebwa gavumenti si bwe kiri bakola kifuula nnenge ate nga sente baziyisa mu parliament ogendayo ate gwe n'okomawo n'okwata ebitaano n'obirya olwo n'ogamba nti buli muntu azirya kati gwe Mpuuga bw'omuleeta n'oga nti Mpuuga era nze namwewunyizza nga mpulira agamba nti nze bampe ekitiibwa ekyo kibaluma baakimpa mwe mwali mu bidongo Mpuuga emyaka gyo gikyalimu kabi bya kikazi ebivumwa bakazi bavumba bibalangira naye tokuvuma nawe limisa Mustafa nakugamba okuva kugonna we kuli nze nakugamba ekigambo kyange nkikugamba era nkikugamba wano nze sinaba kuyimirirako n'endaba Bob Wine nga ajjeeyo ekigambo laga nti Mpuuga oli musiru sikiwulirangako era lwendi kiwulira bwe ndijja ngenda kikugamba ayinza obutakoze naye leero yavumye open kubanga yagambye nalinga nkole wa Ssaabasajja nga mmwe muli mu bidongo open gwa ani ali mu bidongo neze sikirabangako sikiyimirirangako ne mulabanga babwanya agenti Mpuuga oli kino era bw'aba ayogera ebigambo byabyogera mu ngeri yakubikka adde eno tayinza kukijja naga nti wabba ssente oli mubbi oli yayogera ekigambo kyo tujja balabisa era yakuwa nti Mpuuga mukwano gwange owekitiibwa Mpuuga Honorable mukwano gwange nze nsinga okumwagala nze bwanajja nakkiriza tetulina tabbu naye era simwinaako mutawaana nze omutawaana gwange guli ku ssente zino ensonga zonna tuziwulidde naye nga tumaliriza ntwala omukisa bagamba nti programu eno ewagiddwa Ramal Sania asangibwa wewandegeya tolumwanjala ng'ekyemisana kituuse atoddamu ebyo batayagala kufumba naye nga ate olina abagenyi era toddamu kubonaabona kubira bukubizi Ramal Sania enamba eziri awo akamere kakutuukeko wonna wooli ate era osobola ogenda ku Glovo n'ogenda ku Jumia n'oteekamu Ramal Sania emmere ejja kuba ekutuukako mu budde ate ng'eyokya ate nga malidaadi masavu ku masavu Ramal Sania. However, Mr. Alizigala kasooke atusiibule atumireko ku bantu be mpozi nga sinnatumira njagala nnyo tukomewo wano kubanga wano we twali ne twogera ku Umaru nkunyonyeza nnyo ku Umaru naye nkugamba Umaru naye nkukubira n'essimu naga Umaru musibe naye nakugamba nti Katonda ono talya nguzi Umaru eyaga nti njagala nnyo okulaba be bateeka Ssegirinya mu ttaka olwayo Ssegirinya akyatemya yali mabega waaki wamitayimbwa ekyamusibya naye omusango gwe bamuteekako gugambwa mbu naye njagala nnyo tujje wano tukomewo wano kubanga nyonyereza Umaru nentegeera tugenda kukomawo programu egenda kuba ndala njagala nnyo tukomewo wano naye njagala nnyo giteeketeeke tukomewo twogere ku Umaru kuba ebya Umaru byonna ate mbikuŋŋaanyiza n'okusingawo luli nembimanya nesimanyi naye njagala nnyo tukomewo wano abatuwuliriza abadde batulaba mwenna ebirungi bigwa byokya bwe tutya akadde ke kaba akatono naye ebyokwogera tuba na bingi nga nsiibula ntwala omukisa okutumira ku famire yange yonna eyalizigala gye muli mwenna mbatumirako ntumira mukyala wange omu bwati ekyo nakikugaa nti ali omu bwati Nassolo Zulaika n'abaana bange bonna nkule essaawo n'abagenyi nenziruka kipayopayo nga nzija ku pulogulaamu ne mbagamba siibudde ŋŋeze naye sibadde sigenze walala badde ku pulogulaamu mwenna mbaga nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kakati mbadde mbalaga Ramal Sania byonna yabikola
Nakitegeera. So twagamba nti akamere kakyuseemu Ramal Sania lukimu akikola. So atako kabeeyi nkalabi. Akamere kaddala. Era oyitayo. Kaliridda bali. Kali wali wandegiya. Wali wandegiya Ramal Sania. Wandegiya ludda. Ono omukazi wali ku katale. Ono mwami. Ali wayina waliwo ono gwedala. Yo yamukagulu anti bangi. Era okizimbe kipawe bakamala okukola wano. Waleba ekiri katale kenyini. Ku katale kwenyiri nyini olinnya waggulu mu katale. Ngononya Ramal Sania akamere masavu ku masavu. Koko namba Lusania kwako muchere pilau. Ali waggulu mu katale oyingira mu katale mudano. Katono step emu. Nogenda waggulu yatadde. Ramal Sania. Njagendayo. Era ate mwami muisira. Njagendayo mulali. Banga ndaba kako katuletedde. So Ramal Sania bwato wa parkinga banna mugende mwagera Ramal Sania akamere ke kali malidadi sana. Olabanze omanyie nze nkugamba nti ekyo nze kumere oli wa birungi nnyo gwe tomalaga gwire njagala mmere olaba ogiwaana eteege okubanga eri masavu so Ramal Sania abera open 24/7 nga mulaba wano Ramal Sania ewandegeya 0706 060751 mukubireko obendala 0709 915250 Ramal Sania abenga ate akuletera Old Sania onawoli kuberako chapati chapati nunje omanyi chapati negonda mukamba ebintu ebyo bimanyi njagendawo awo totumye wesitukidde njakugendawo ngende tumwagire akamere kalungi nnyo wonna wooli ajja kakutuusaako nsigala nze Nabulime Esther webale kubeerawo tubadde mu programu ekitambula mu ggwanga twabagamba nti programu nga zino zibeerawo ziguddewo tuba tulina okuzoogerako naye era nga omutunulizi w'ensonga ye Eva yaba azituddemu Aji Mustafa alizigala mwena tubagala nnyo nsigala nze Nabulime Esther S1 kwa Talk with Essie Brian yabadde ku camera we meet next time bye bye